mutuufu ye Katonda. Bayibuli erina wetugira ne tugamba nti yatumanya nga tetunnazaalibwa na mu mbuto z'abannyaffe era alina ebigendererwa ebirungi eby'obulamu bwaffe. Katonda yali yammanya kuba osangawo zisanganya n'amaanyi gye gaava ganneegattako oba olujegere nakwagula lukwagule nasumulwa kufulu ne simanyi ngeri gye nagisumululamu nekuba olujja omugere twa omusajja jjaddu nerweta nenfuluma. Kati bwe nfuluma emali nyo nga njirese ntasabulamu kati bwe nfuluma fulumayo wenti nzikirira wansi ku paaka enkadde. Kati nali nzikirira kumbe jjukira basikaali bandaba nga nfulumayo ziringa nga mmekaawo sawa nga ziringa 10 bukya kuba nazuuka saa nga 9 nenkolakola byenakola saa ziringa 10 njukira nasula mu kipipa mukazi nayingira tebannaggalawo nembeeramu. Akati nfulumayo bwe nfulumayo kandaba kali akamu akali okumpi. Kati wenzija nayita kumpi nako ne kabuuka kati kanterayo engwala nenjibuuka. Bwe njibuuka nenziruka kati manziruka oli eyali akokinze kyakijjukira yali mu kyemba naye ng'afulumyeyo nanyiga trigger nga muyina eddiini yali mbeera ey'okuba nga bisibwa bubi ng'obisibwa bubi step mother wo kibayita okuyisibwa obubi okutulugunya. Abaana abamu balina embeera nti bo tebaagala kukola mirimu ebamutuma ku lusi okuleeta amazzi bane bamugamba okwoza ebintu ye abalaba nga bamutulugunya ekyo ne kimufoosingibwa okuva ewaka agende ku street. Saidi yange kyali kitya kyalo oli kale eyo newankubadde nga bw'omanyi abaana abato babeera n'eddalu aba nefuddo naate ye yakisusa nga asobola okukuba n'akulinnya mu bulago okukuba n'akusiba emiguwa. Kale actions ezo zezantandisa okubeerawo. Sooka otubuulye mulongo okoze musango ky'okutuukisa okukuba ne bakusiba emiguwa oba ne bakulinnya mu bulago nga woogambye kuba ndaba ekyo kiba kinene nnyo. Kuva buto nali mu omuze gw'engalo oba ogw'okubba nga weeronda nga bw'omanyi abaana nti ng'obba oba busukaali oba ng'obba eggi oba ng'obba nga bw'omanyi eby'abaana oba ssente. naye era nze kyensuubira teri mwana atabba ku sukaali kandi zitewabba ku sukaali kale n'eddalu kuba nali n'eddalu lingi naye ate ng'oli omukyala era kale onenya omwana nobaako wookoma naye ate nze ndaba yakisusa nnyo okusinziira nga nze bwe nali walina emyaka emeka kujja ku situti wenagira ku situti nalina emyaka 11. ojja ku street olwo ovaawo okujja ku street gye wali obeera eba ekyalo kyammwe gye mwali mubeera. Street navanga wantu wa mirundi mingi kuba navanga ebugerere Kayunga ate nenva neno Luweero mu Busiika nga kati nga nsomera eno Luweero naye nga mpumulira eri Bugerere kati ng'eno gye nsomera nayo si wangu naye waliyo omuliro nayo nina we mpumulira omukyala tumuyita Ssenga just tumuyita Ssenga naye nga tetulinayo tumuyita. Ng'olwo taata ye ali ludda wa ne maama? Nze byataata nakoma banjawula ne bazadde bange nga nina emyaka 6 olw'obuvunaanyizibwa obwaliwo nga bunene. Nze alina abaana bangi ate obuvunaanyizibwa nga buzito. Oba oli awo abamu ku baganda be ne bamugamba katukuyambeko katutwale era basooka twala nze waliwo neyali anzirako naye bamutwala after nze nga maze okugenda nga wayiseewo emyaka 2 nga bakyanze we nabalekera 26 we bantwalira nga bakyali bonna. Wankubye akaama n'oŋŋamba wabeerako ku street naye nga be bano abakozi ab'obugirita abeekamoja mwe baali aba pulezidenti ennyabo wakikolanga oti? Akaama simanyi akakubye kuba akaama ke nakubye tekabadde bwe kati. Kabadde kati nze obugirita sibumanyi nabumanya bw'oyogerako. Nze sisalanga bugirita wabula nali nkola kye bayita megadeal
Mikadiru kitubuulire kitegeeza ki? Ab'obugirita abo baba amacha kubanja ate Njawulo ki wali wakati w'obugirita? obugirita be bano abatambula n'asanga omuntu ng'ayimirire kubajjukira Kampala abantu baba bangi baba squeezed mu byasuku ebyo byatambula n'akagiyita so okusala empale yo esimu neegwa oba ssente nezigwa oba n'asala ensawo zino abakazi ze bakwata n'agisalako wano neegwa ye n'asikamu n'agenda awo beba obugirita. Kakati ate abamega bagisa mega ki? Nze mu kusooka ogenda e Kampala sijja kulimba kuba kati byogera lwansonga nalokoka sikyaswala. Yes, Bible ffe tugamba nti nabo bamuwangula olw'okutegeeza kwakamwa kaabwe oba olw'obujulizi bwabwe. So kitegeeza nti buli lw'ojulira Katonda oba oswaza Sitaani kiba kitegeeza nti ekikolwa ekyo owulya nga omugugu wagwetikula tekikyakukwasa nsonyi kuba tokyakikola. Kati nenzigulawo eyo egundi ya giraasi kumbe munda mulimu akagundi akalala akatayimbo bateekamu nako kaliko kufulu ate nga kufulu eriko siyasolekisi sigimanyi nensiraana nempisaayo omukono nensikasika yaawo bwaliwaawo tenayiika amaduuka gakyali mangi nensikayo bwe nasikayawo nenteeka mu kaveera nengenda ku ddala eddala nalyo nendiyingira era nalyo nga lirimu akatimba. Abasinga bonna bateekamu obutimba oba bakimanyi. Kati wenayingira kati wenakwata emaali yange ndaba ewezeewezeewo okwo nakagende neeno ng'erimu kale ndowooza emitwalo ndowooza nga 3 oba 4 ekisegenda nengamba kangende neeno fuluma kubajjukira nayingirira tebanaggalawo. Kakati okufuluma gwayina oluggi zino enzigi eziba ennene ez'ebizimbe olina okubreakinga then ojjeko ekijegere jjukira enzigi ziba nnene ziba n'aganyola eri. Kati nga nse emaali yange ntuse ku luggi njagala lukola nti nga ngenda lutuukako infact nali ngenda lutuukako omusirikale nandengera eri kati weyandengera nawo zatandabye naye bwate yebuusabuusa negwa wansi kati wenagwa wansi eriiso ne lisigala nga limulengera liti natunula bwati ye kati aka yamanyirawo nti omubbi nangenda owulya taddeyo mukyemba nagamba wano baba basibeerawo sijja kufa nenziruka emaali nenzirekaawo nentuuka ku luggi sikali kageeti ate wekaalinga nga watuulawo omusirikale ekiro atuulawo awo kati nga nyingidde ku kimain gate gati gakagagala gabeera ganene ag'ebizimbe energy center byonna mbibalyamu energy center. Akati wentuuka mubutuufu ye Katonda Bayibuli erina wetugira netugaa nti yatumanya nga tetunnazaalibwa na mu mbuto z'abannyaffe era alina ebigendererwa ebirungi eby'obulamu bwaffe. Katonda yali yammanya kuba osangawo zisamanya namaanyi gye gaava gandeegattako oba olujegere nakwagula lukwagule nasumulwa kufulu nesimanyi ngeri gye nagisumululamu nekuba olujja omugere twa omusajja jjaddu nerweta nenfuluma. Kati bwenfuluma emaali nyo nga njirese tasabulamu kati bwenfuluma fulumayo bwenti nzikirira wansi ku paaka enkadde. Kati nali nzikirira kumbe jjukira basikaali bandaba nga nfulumayo sawa ziringa nga mmekaawo sawa nga ziringa 10 bukya kuba nazuuka sawa nga 9 nenkolakola byenakola sawa ziringa 10 njukira nasula mu kipipa mukazi nayingira tebanaggalawo nembeeramu. Akati nfulumayo bwenfulumayo kandaba kali akamu akali okumpi kati wenzija nayita kumpi nako ne kabuuka kati kanterayo engwala nenjibuuka bwenjibuuka nenziruka kati manziruka oli eyali akokinze kyakijjukira yali mu kyemba naye ng'afulumyeyo nanyiga trigger nekuba wansi nga nze mpese ensonda y'ekikuba wembadde ku kizimbe bakiyita Platinum House kiro. Akati wenadduka nali nyambuka eri waggulu ate era nga bakyayoola nga bali mu kuyoola abasirikale kiro nga bayoola nnyo.
kati nga bali mu kuyoola kati we bali bayoola nengwa mu basirikale mu maaso awo jjukire mabega bangoba ne mu maaso ate ngudde mu basirikale we nabagwamu ne baŋŋamba ovaawo odduka ogenda wa natukaali nenzikakkana basirikale bali bava ku CPS yes nendaga bagamba afande abaana eyo batugobyeyo waggulu eyo mbaddeyo ku mwala wansi ku Jesco naye abaana babadde bajja batusala batufumita obuso basala empale zaffe konze kwe kuddukayo era nziruka misinde ne bambeezaako awo eddakiika nga emu ng'eri emabega bo bajja badduka bagobamu abasirikale ndowooza n'eddakiika teyawera ne bampisaamu awo empi banda bana ensinzi yalaba nga bantadde nadduka misinde nenyambuka nanyambuka eri ku State Square nempitamu simanyi kikyaddukira naje nalaga nga nziruka buddusi katusiibule emboozi ekyali mpanvu abalabi bafa badina media emboozi yono amani James emboozi ya James yetandika butandisi tugenda kumweyongeza kuba ye emboozi alina nyingi nnyo era nga mukadde sika naawe ndi mu kwogera n'abantu bantandikirewo musubscribe ne Majestic ebizimbe bye nasinga ng'owenjezangamu mpozi ne mu Kikuubo oba eno ku Galiraaya Grand Corner eyo Park View bwentyo oba ne ku Nasi eyo olwo ng'owenja olina emyaka emeka nga nina emyaka nalina emyaka 29 we nayingira oli mu kibuga okola ndi mu kibuga so kakati mbadde nkyakugamba nti nga wobwentwalatwala kati newayitawo ebbanga nga nkyali mu mbeera bwetyo yakustruggolinga kuba ku street nagendako 2010 nga nine 29 nga nina emyaka 10 nvuddeko 2018 ebbanga eyo lyonna giba myaka 8 omaze ku street ng'okola nkyakugira nga nkola ate nga nkola mulimu ki ng'okola nedda nnyabo anti nkujjira olwo kakati egyo emyaka nasooka nembeerako okuva paka 2013 nga nkola obuntuntu bwankale nga mpenja kituufu nali mpenja nga nange kimuli kimanyi ekyokubba si kirungi kati nga mpenja yes ate nga mpenja oba oluusi emaali lwebuze kuba nze nawenjanga nga nkwata ekkutiya nga mpenja gye bayita white byebipapula nga bolaba zino paper rims kuba natambuliranga nnyo ku Nassau Road bino ebipapula osanga ekipapula kye basuddeyo gye bapulintingira ng'okwata ekkutiya twabeeranga n'ekkutiya ennene giant twazijjanga mu Kikuubo ng'eyo ekkutiya ennene ogenda n'ogijjamu nga nnene bweti gye baleeteramu endiboota gy'osulamu oluusi nga mugisulamu nga basatu oba olina mikwano gyo nga mugisulamu nga basatu ng'ate gy'owenjezaamu kati nga gyentambula otambula nabwo just webuziba ofunayo obufunye ebibokisi eyo gyotambulidde kuba wansi twayalangawo bokisi then nemuyingira mu kutiya emu abantu nga basatu weba nnene giant gye baleeteramu enkuba weetonnya enkuba weyatonnyanga kubanza ebiseera ebisinga nasulangako mu Kiyembe waggulu awo awali nnyo textile awo nga nsula Nakasero nga nsula mu paaka enkadde nga nsula ku mbalaza za Yamaha Center awo kati enkuba bwejjawo ng'odduka ng'olaba enkuba wooli nyingi ng'odduka ng'ogenda ewalala gyetali weetasobola kukusangaza ng'oba ng'oyimirira paka weekya ng'ofuna woogwa watuuka ekiseera nga okubba buno bubalugu mbadde nkyakugira kati nali mpenja nga mpenje nempenja nga ebyokusomola ebyo nasooka nembireka nempenja nga mpenja stiiru nga mpenja white oyo bwemugambe nga mpenja soft nga mpenja kastayani nga mpenja blush nvuga speed olulimi sirutegedde byogedde sirutegedde kati kastayani ono nga bolaba amasepiti ga ddongolo ng'obibba ku bantu nga mpenja kawenja bano bakawenja osanze ekintu olina kyotaddemu kati omwo era mwenabbiranga nga bw'osangayo akantu ng'olonda kuba tebyo byalingamu ssente kati nga bw'oba okutte kutiyayo olina kyo n'olaba akantu oba ng'okatwala butwazi we bakulaba ng'ofuna empiizo bakubako bankubakoko ku mpi just mpi olwoba obuntu tebakubanga ku bakyali bamwe n'obookya ne babookya tebakwatangako ku kyaliwo nali mbalaba naye omuntu gwe bayokya aba akoze eddiiru ez'amanyi ziri mega ddiiru zenkugambye naye nze wano level nali nkyali wansi
omuntu wakwata kuba mumpi n'akutana akuleka ng'olina kayanga. Yes, ebiseera ebyo. Kakati nempenja nesonyiwa obwo okutwala nempenja nga mbeerewo ku street ku kkubo netuuka ekisa kati 2013 awo nenkola awo nempenja wenja wenawenja nga nfunyewo obuseete nempangisa ennyumba. Wasavinganga sente? Yes. Ng'ozitereka wanga tewali osula? Sente tosobola kubulawo. Nalinga nzitereka wa Dobbi mu wino gye nalinga njoleza. Dobbi ng'omwesinga otya? Nze simanyi naye nga nzitereka olw'ekisa kya Katonda naakuyamba n'akuterekera sente. Olw'osonzewo owezezaawo sente? Nensonda sente nempangisa Matugga. Ennyumba ya mitwalo 5 by then nga nnungi erimu siiringi. Okolera Kampala? Osula Matugga. Nampulya nkoye ku street 2014. Ng'okera n'ova Matugga n'ojja eno n'okola. Naye nga bakubuuza ntwala ku lugundi kutuukawo okolera. Nga mpenja buwe. Naye nga ndabikana bulungi nyirira ng'engoye nziteeka wa Dobbi by then nga sinafuna nju era newe nafuna enju nasigala engoye nziteeka wa Dobbi. Naye nga nze mbeera nyirira by then nga sinafuna nju nga bukaseera mbeera nyirira tosobola lowooza nti nsula ku street. Just kikutiya kyokka kyekinzijamu. Naye nga eva engoye zange ziba zitukula ngenda nenzijamu zembadde mu n'enyamba. Olingidde emyaka 14. Yes. Nempangisa ennyumba Matugga nengulagulayo ku bintu awo. Olwo ennyumba opangisa ya mmeka? Ye5 namuwa emyezi 3. 15. Yeah. N'ogulayo ku bintu? Yes, nengulayo ku bintu kawufa nengulayo ekifaliso kinya ku 6 nembezaawo obulamu. Ogenda mu mega deal. Kati awo wennyini nga mpangisiza ndi awo sente ne zeesibamu nga tezikyalabika nga emmaali tekyalabika. We nasinkanira oba omuntu gwe nejjusa mu bulamu bwange yanjigiriza emize mingi wansinkanira. Mukwano gwo? Yafuuka mukwano, teyali mukwano gwange naye yali yafuuka kwolwo? Yes. Bali bamuyita Sitaaka. Sinkana Sitaaka, mbeera ne Sitaaka nga simanyi nti Sitaaka yali mubbi. Wamusinkana otya? Sitaaka namusinkana mu kizimbe baali bakiyita Energy Center Wajjingo wansi ku lockup number B24 basement. Nalabanga nnyo firimu nga njagala nnyo firimu nga mbeera nnyo Wajjingo. So kati gye namusanga nga naye ali awo. Bwe namusanga netukolagana ne tufuuka ba mukwano. Bwe tufuuka ba mukwano nnyo ne tugenda wala. Kumbe yali mubbi nnyo oli kaguje ngwe. Nawe n'otegeera nti kyaliwo mubbi nnyo? Olwedde nange kaalimu. Kaalimu kati wali ng'agattako? Just nalinka nenenyeza nga mpulya nga ndimu okutya kuva dda nze nga ntya. Kale njagala okuba obulungi nfuneko ebirungi. Ofune ekintu omumirembe. Yes, naye nga sisobola kifuna. Kati ate nembeerako nenziba nekigaana nempulya ate nga okubba nkooyi sikwagala nankutya oba okitegeera. Fuka ba mukwano Sitaaka nga nyingiza mu mega diiru. Mega diiru omufuze bakaguje. Nga nange budaba nkooye embeera embi. Sitaaka mwesiga mutwala n'ewange. Atufuze ba mukwano mutwala gye nali mpangisizza. Sitaaka nga tubeera naye tubeera ne Sitaaka nga njigiriza diiru ez'amaanyi abo boolimu naawe temuli nga kuva dda ninamu fiya nze ntya oba ntya kale okukola ekibi naye nga muli kale sitaani yali anyambaza ekyama nange mpulya sikyagala naye ate nga kyambalo kiri eri kinyambadde nga kikusika. Kugula bizimbe mumenye eby'omu Kampala amaduuka g'abagagga ye bye yali akola. Kati nga tukolayo ziddiirwa awo ze twakolayo awo nga 3 nze nga sibba just nze ngamba kulabiriza yaye kuba nze nali mutiitiizi. Kati nze nga bwantunuzamu ezo ddiiri ntya amuli mpulya omutima gwenyabire nga bankwata ne banzita kuba ekizimbe nga kibeeramu abasirikale bangi baba n'emmundu. Sitaaka twakolayo ddiirwa awo nga 2 yabbayo flat screen waliwo abaali batunda bambi firimu baali baggalira ebintu byabwe ebweru nga baggalyamu ne firimu balinamu zi monita ennene balinamu zi CPU ezo ennene
n'abitwala bijja mu kipiira.